tugenda okutandikira nze tuseke tumaliriza olunaku olweggulo. Omwana ono amanyiddwa nga Solomo tamanyi saa zino bankola bayiwaalowoleza wakubira essimu. Omwana ono Fuufiga gwe yasibisa kati guno guba mulundi gwakusatu nga appearing mu court ng'ajja endowooza kuva bamusiba guba gwakubiri yaddaze okuwulira bail application ye naye omulamuzi nga takola ki taliiwo. Naye omanyi mu mawulire g'e Uganda byonna tubikoze olaba abalwamiti bwe bajja baawanga amawulire gaabwe nga jjo n'ayogera bwogezi ku muntu nekigenda. Then eno kati culture y'okujja okufuuka omuzibu ennyo okubeera nga oli mukambwe ennyo nzo yatandikiranga ndowooza baafrika kona abalwasama abo abayasiini abo Kasuku n'akigattako n'abalala ne bajja ne bagattirako ekyo ekyaliwo naye kati kigenda abantu batandise okukikuba. Kati ndowooza abamu tulina okutusitingamu ate tubeeko n'ekirala kye tutandika okulowoozako nti singa nkola emboozi emirundi ebiri nanze ngikola kuba abamu ekyansi gye tulina nti ate fe tusisinkana pati zonna. Omusajja yayawukana ne mukyala we ofuna omusolo ofuna omusajja ofuna n'omukyala. Kati bw'omala ofuna sayidi zonna ebbiri olina okumanya ekiddako bwekuba kwawukana kabaawukana emirembe ekyo kiveewo yandibadde emboozi ne tutabeera ku kino kye twakula tulabanga omuntu omu abeera ku front page y'eggulire okumala mwezi mulamba. So kati ekibuuzo kiba kiddako kati gwe contribution ye eri ki because you've already made money. So all time wetuka mu mawulire n'omanya nti kakati nedda eno time si ya views eno time si ya kola sente nze kati kiki ngenda okukola. So kati twagenza okurealizinga nga ekisooka ono mwana ayinza okukomera kyasi ayinza okubeerayo ebbanga singa abalinga abamulwanira tebavaayo ne beegatta. Oba okitegeera kubanga ye nannyini musango ekimuluma nti tanakiwulira bugonvu kuva mu mitima gyabo kuba ye omusibe musibe naye ayinza okuba ali awo agenda okulira mu kampu endala ng'aliwo omwana avuma omu ku bakyala avumye oba yabadde neeyavumye oba okitegeera ate ku sayidi endala yo kampu endala eraganga eŋŋonvu katugenda omaliriza nga kimaliza kikuba oli kakati olaba ebintu byakusaasira buli muntu yakyaniriza nnyo nnyo n'amaanyi 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 naye nayo contribution ku mwana okusigala ng'ali mu kkomera. Anti buli omu ajja sigala ng'agamba let me show my powers. So actually nze kyensaba bonna abaagala oleeta amanyi muleke omanyi bano abaana tukize bato fame si kintu kyangu kyakwandolinga nze sikiriza muntu agamba nedda muleka abeereyo no mumuwe omukisa buli muntu alizavinga second chance mu bulamu maybe wanaabwe second chance n'asigala ng'akola kintu kimu awo tusobola okukola ki okudda ku ebyo nti oba bamuzzeeyo oyo yatulema. Also with punishing tulina okubamba oko kikumi nze okutegeera ensobi yange. So nakola ejjo omuntu gwe twagezaako kukola nga tuyunitinga parties ebbiri kati zange okwogera olulimi lumu nti ffenna tusaba sefuka asonyiibwe. Then mwe batiktokers abali eyo abatulaba abawaga agamba nedda teweegayirira nga toli mu kkomera wano temuli mu struggle nti nno mulwana kuba nti mwagala kutwala bwa president ate nga nabo benda basiba opposition abalwana ne bavaayo mu kkomera. So nze sisobola kubeera ku sayidi alemerako kusigaza ng'akola asindika maanyi naye ate nga waliwo ali mu kulumizibwa ali mu kkomera ayina mu kufiira kuba yagamba yali asoma na busawo kati byawumula. So olunaku olw'ejjo parties ebbiri zeegasse nga wetulinda Friday era ndowooza obumanyi lw'emboozi eno nja kusaba Maama Fiina omanyi byali bimutuuseemuko lwaki bimutuuka aba asolovinga kino ate Fuufiga n'abaako kyawulira n'amukubira essimu n'aŋŋamba ate laba oŋŋamba okusonyiwa ate banvumidde wano naye ne bituuka nga bimukola ki kakati nga ndaba ne kino kiba kigenda mu mugazi wako olwansonga ajjeyo ani ng'ate waliwo abakyakaayana but oluvannyuma lwa siteepu eno ne Fuufiga naye mugamba ku Friday kyonna ekisoboka muleka afulume mumuwe omukisa naye ogwokubiri. Because wemanga nze if I am to kugendako mu ngato za Fuufiga singa naye mu mutima alowooza nti asonyiwe omwana ono and then waliwo abagamba abakyamuvuma muli bayinza okuva ne balowooza mbu be bawangudde okitegeera ate buli lutalo lulina obbaako aluwangula gwe buli bw'onoolowooza nti nno mu lutalo nedda tulina kubaako aluwangula lulina obbaako aluwangula ate kati yasibye alina owangula olutalo luno oba mukyagala oba temukikola ki temwagala kati sooka ompe gundi eyo agwa meeting eno ekisooka kulaga nti nno
team zizine ebbiri omukyalo ono akiikirira team ey'aba relatives because abawangaala nnyo nabo team eno ekiikirira team y'aba tiktokers ne mikwano gya Sefuko abantu abo ba muzinzi nnyo mu musango gwa Sefuko tubadde tulina obuzibu nga team eno esobola okuvaayo ne yeetonda kyokka team eno ate yo neevaayo ne recording ebikuba tugenda okumaliriza ng'okwetonda kw'abantu tekukola lwansonga nti ate bano baakubye kyokka ate bonna bavumira omuntu omu Sefuko. Nze sirina bigambo bingi naye kyensobola okwogera kuba kyensobola okugamba fulufiga nsaba otusonyiwe ffenna kuba waliwo abadde bakola like video bikiwo ebityo ne bakuggyako ng'ate obaamu n'ekisa muli munda okusonyiwa Sefuko naye we tubanga oba twakunyiiza ffenna oba nga Sefuko yakunyiiza nsaba otusonyiwe ate n'abo abakola video nga bamuvuma bambi mulekeraawo kuba we mumuvuma tagenda kuvaayo ono. Maama Fulufiga nze nga Yvonne badde nsaba otusonyiwe twetonda kulwa Sefuko Ismail asobezza bangi na buli omu gyali eyo nga yakuvuma yakuyisaamu amaaso tubasaba etusonyiwo okusingira ddala Maama Fulufiga kuba ffe tuli baana gy'oli otukwatira ekisa otusonyiwe tusuubiza nti Sefuko wanaaba avuddeyo agenda kukyusaamu mu content we tagenda kuddamu muyo content avuma abantu nebino ebigambibwa nti nze nkulira timu attackinga Bajoey it's not right. Anyway, I'll say I'm sorry for that if that's what they say. I'm sending my humble apologies to you. I think that's all I have. Nze nga maama wa Sefuko era bwa Maimono badde nsaba n'obwetowaze eri Fulufiga sikumanyi suubira nange olabika tomumanyi naye nga nkulaba bulabi mu bwetowaze eri famire yange eri bakabaana baffe eri abantu bonna abakitokazi abantu bonna gwe kikwatako bambe mu bwetowaze tusaba ekisonyiwo batusonyiwe basonyiwe mutabani wange byonna bye yakola yabikola mu butamanya. Twagala okutwala omukisa guno okusaba Maama Fiina wayingira mu za Benson n'oyingira mu za ba Keizi ne ziggwa ekibadde kiblockinga wano nga tewali kukwatagana naye tiimu eno esazeewo okukwatagana ku lw'obulungi bwa Sefuko tubadde tusaba tobivaamu ojje oyambe kuba tukkiriza nti no Sefuko asobola okufuma ate ne biggweeraawo kubanga gye bigenda okujja tukkiriza nti byongera kutwonoonekera. Naye omusajja yasukka sembera nawali tweyanza n'abakyala mwabagasse ye tuli ku kiwano kitukanya kisi kipa ya Buganda kumbukya mugyebale kati waluwagirina tubale tusala twega tusoke tujje ekipa ya Buganda kumbukya tunasala wani nnyiniyo suwe kiri naye tujjogeddwa bannaye zo debate zikyali nnyingi abakyala bagwanidde obbeera abakyala balina emyaka emeka abaana balina abazadde naye kati ebyo tujja bidibetinga ng'omusibe afulumye kuba kati bino tebirina biki bitugattako baze emboozi ze tubaddemu abakyala baffe naye hafi nawe tolina kyoŋŋamba naye hafi njagala naye ne mbafuna nga olanga muli awo nga muli bibiri nga bwe muli awo kino wekimpeereza kyali kino wekimpujjako zijja nabbandi bannaye gwe nyinza obalaba laba abakyala kati ngonga seekaani kifulo kino kyeru kino kiddugavu nga gwabirina abakyala b'omusibe Sitani yegulumiza nnyo. Ebbanga Museveni lyamalize ng'ali mu ntebe eno tagita. Kati buli mwana anoonya ba pulezidenti gy'abujja. Buli omu afunawo waafugira. Kati Ssemaka agafuga Hafi ne Florence. Ofuna ba pulezidenti. Kwa omusajja tajja kugenda kati. Kati kola obwa pulezidenti awo wooli. Okole territory y'ofuge. Ofuge kabaka waawo.
kale naye nga mami mbadde nkusaba ensonga eno tugimalize kubanga full figure akuwulirizaamu nnyo kiggwe ezo simple cases zirinaako sijja byokolako ebyo abamuleeta bamukwatirire bamumalirize era bwe mmala banaabongeezo ayizulu ezo mbanzi naabidde awo